Mama bulamu amonse manolyomo akabiriti tewali kibulamu gwenjigamba olyomo amise obukola tebukola emisiwa nejibula omutima neguluma atomitoma yugal esawiya tuwelumyalumya mndweya tuwelumyalumya mndweya yoyo mugamba mutya ono bamise John Blaq the African boy Kasada John. I love you. John Blaq, tumanyi nti eno project ya tewelumya mutwe project yo onako yetu labye DJ Shiro ali muluyimba luno bakoze remix nsonga ki lwaki DJ Shiro yavudde nakola remix na onogamba oluyimba luno tukolemu remix. Yeah, actually wenakola luno oluyimba nata audio ne lutambula ne luyita mu bantu naye Shiro nantukira ng'omuntu nangamba ndaba luno oluyimba lusobola tukolera taata nsobola dupushinga ate nawe DJ Shiro mmanyiko ebyo ebintu nekira musajja nti aludde mu industry omuzika kutegeera. So yantuke nangamba mbadde nsaba tulukole remix namugamba taata tewali buzibu kuba naye bantu benkuze nga negomba nga ntunuulira be bantu abatese music industry ya Uganda weeri tulina okukkiriza. So omutungo avudde ng'olaba kikuyamba nga ate naye bambi alina wakyetaagira nga naawe kikuyamba. You just have to work together okutwala kino ekintu mu maaso. Nangamba ne Jowy Landa nange njagala nnyo okujjayo omuntu nange njagala nnyo nange olina okuba ng'oyamba kuba nange banyamba okutuuka wendi. Kuba nzikira project abantu gye bamanyirako ya Street Love gye nakola ne Vinka, you know. So nange yanyamba so nange Shiriwe yangamba nti ngenda teekako Jowy Landa saakirinaako obuzibu kuba ffenna tulwana kubeera bakabi ate ffenna tuli talented so nengamba tewali buzibu. Oyogedde ku Jowy Landa gye buvuddeko awo Jowy Landa yakola cover ya Obubadi Zitobubadi yali nnungi era ebbanga lino lyonna ndowooza abadde asabira kimukolako naawe oluyimba olowooza muli ki kyoyongedde ku bulamu bwa Jowy Landa gwe ng'omuntu? Actually ndowooza mileage n'okwekkiririzaamu. Waliwo mileage gyafunye n'okwekkiririzaamu nga ye omuntu omanyi nange bwe nakola ne Vinka bwenti Street Love na kyanyongerako ddala okukkiriza nti ebintu byenkola waliwo abantu ababyagala era abakkiriza nti byakabi era okuva nakola ne Vinka Street Love amaanyi ge nafuna gwewulira tukwatagana ebo badi makanika mama bulamu because yampa okukkiriza nti John Blaq you can do it kati nange kintu kyenimugeza ogamba Jowy Landa era kino omuwa luno oluyimba nange njagala yekkiririzeemu ate era mmanyi akufunye mugambe nti you can do anything. You can do anything, baby Jowy Landa. So you just keep it up, just keep working, you know. The miwatwa enkubagana zibeera nengo omuntu yena ino okubeera strong. Ate nekirala wampisa talina buzibu ali easy, ate ali talented. Yes sir. John Blaq, tulabye projects tewelumya mutwe original version video bali tunakolebwa siwe kiri kati tusubire videos bbiri tewelumya mutwe eya John Blaq eri single oba tusubire eno yokka. Eno yokka gye muba musuubira ekirungi ekisookera ddala nali sinakola video ya single naye sinagikolera video kati naawe kati remix gye tugenda okukolera ate era ejja ttambula kubanga abantu balwagala oluyimba oludde luli mu bantu ate ne Jowy Landa yakikubidde ddala bulungi ne hype ya DJ Shiro nga DJ y'amaanyi nnyo so lugenda ttambulira ddala bulungi oluyimba lwokka luba musuubira video yokka gye tugenda okukola tetulina video ndala gye tugenda kukola. John Blaq ovudde okozeeko ne DJ ndowooza kati DJ Shiro oba yasoose okola ne Faizo yaliko mu luyimba lwalimba ne Moshimo Vocal ne VIP Jemo tusuubire nti John Blaq ovudde okola ne ba DJ abantu basinga okukola ne ba DJ bagamba nti obanga yeggula ku ba DJ n'ogamba nti bwana bwe nkola naye oluyimba muziki wange agenda tambula gwe kigendererwa ki ekiri mu kino okukola ne ba DJ? Kikindi ekiri mukola mu ba DJ anti kati insize ne ba DJ nabo bafeaturingira ddala ku nnyimba bakuba ndooze abaneganda abalingi gye bakitwalamu nti oba baweegula ku ba DJ nedda mba ni mu kukwatagana ne DJ naye nga pushinga brand ye nga DJ sikuba buli omuntu anawulira akayibuula nti Sixty-Watt-and-Roger ajja kwebuuza Sixty-Watt-and-Roger yaani omuwadde mileage kasobola kabaga nti tutegese Sixty-Watt-and-Roger embaali abantu bajja kujja because beegomba okola Sixty-Watt-and-Roger yaani oyo abantu bajja kwegomba bajja DJ Shiro atambudde amawanga n'amawanga lw'ebyo akuba mu ennyimba zaakola zimuwera ddala mileage naye abanga muyimbi so kati zokola ne DJ aba mpushinga nga ate nange mpushinga so tewali nti oba ani yeegula kwani kiba kiyamba ffefe ababiri kuba oludde DJ yakikuba dda Shiro yakikuba dda yansooka mu industry so platform nange abagimpadde kuba nzikiriza nti wangi watuuse wensi tannabatuuka so abanga mpushinzeewo I'm happy. Yes sir. Kakati John Blaq tusubire project singa meka kati guno mwaka ndowooza kutuuse gunatera okuggwako subire project singa meka
by the end of this year n'ekivulu nga mwekiri ekivulu kiukansogera ddala njogedde ddala ku kivulu ekivulu ennaku z'omwezi nga 29 Freedom City abantu mwenna mwenna mbakunga baganda bange basista bange mwenna mwenna mikwano gyange abawagizi bange ennaku z'omwezi nga 3 ngenda kuba ku Trans-Africa Jinja nga 3 November then nga lumu Ajip Motel Embalala mwenera mbakonga then project zimbamusibwa right now na release the audio ne Wike Benda bagiyita ebintu byo being confusing what you did is I've been seducing baby ngamba kufolonzani ndaba muyaya ngamba kufolonzani ndaba muyeye banji nyanka olubalita ebintu bena alikoze ne Wike Benda video twamaze gishooting era time egenda fuluma so nina project ready no tulimukola video yateberumya mutwe era waliwo ne single yange Jowy amanyi so gamba music sigenda stop ngenda kubamba kubisa ku music mwamanyira ku music era mugenda kuntegeera ku music paka yeah boy. I think 2019 has been a successful year for you as John Blaq. Mwetulabidde nti otimbye n'ekivulu John Blaq. Ekivulu kino bakiyise batya? John Blaq live in concert just choka. Oti kiriyo dinner day. Kiri ennaku z'omwezi nga 29 nga nkugambye 29 November Freedom City asatu November Trans-Africa Jinja then nga lumu December Ajip Motel Mbalala. Yeah. Kuyingira mutwalo VIP Saturday ne table wali nawe tujja kubanga era details zijja obulango bujja ne time. Abayimbi tujja kuba tuwerekeddwa abayimbi bangi. Abayimbi bo banje. Bantu basubire John Blaq experience. John Blaq live in concert genda kuba muziki lukoba ku lukobo genda kubanga onyumirwa ddala omuziki. Yeah boy. Ebira mujja biraawo. Sagala basuubiza byonna mujaga byonna bitugambye. Yeah. Jowy Landa saba soko tuwulira soko otuyimbiremu akayimba ako abantu bategeere who is Jowy Landa. Baleke gwe fina kunze African girl omukwano gwo naguwenze African girl koko bamise koko manjamu agala nkayimbe kamale John badde ku John Blaq Jowy Landa onako lwaleero ina project y'amaanyi ndowooza ekiroto kyo kimu ku birooto byo bituukiridde onako lwaleero wagamba oyagala omitingeko John Blaq okoleko naye Oluyimba owulire ng'oli mu kaseera kamu ne John Blaq amanye nti nange nine John Blaq owulire otya onako lwaleero mpulira essanyu kituufu nga bw'oyogedde ebimu ku birooto byange bituukiridde kubanga bulijjo njagala nnyo oyimba naye ng'egye namukolera cover era nga olwe musanga mugamba njagala nnyimbeko naawe so kusinga ddala neebaza DJ Shiru kubanga akitaddemu nnyo amaanyi. Cover gye wakola ya John Blaq yali Overbody no so how was it ng'omaze okuluta wawulira otya ng'oyingidde mu studio ng'omaze okuta oluyimba olwo ng'olukoze ng'olutuddemu nawe n'owulira nti ntuddemu eno John Blaq mwanagiwulira ajja gamba nalwawo nadda time when nalukolera like nali siri nnyo byakuyimba but I really loved singing kati nayagala nnyo oluyimba John Blaq Overbody so when naluta I was so surprised okuba nga lutaddeyo. Yeah. Julie, come here, simanyoko, yeah. Tunulira nze, bogana nkunonye jewe kukumye. Ateleta nebyen kutumye. Give me that busy body mpayo ka chance. Embala siyo njivuge mures. Abatasobola kuzina batuweka fast. Baleke bagobe. Oma ojja kuleetera abantu baffe okudduka wano. So you are still young. Ndowooza nyinza okigamba oyinza okitwala nti bawala abasinga bayimbye babadde mu industry eno ne bastrugglinga ne batafuna mikisa kolako ne batuse ba legends kati DJ Shiru tumuyitanga legend gwe okisanze otya? Nebaza Mukama kubanga I received a call from DJ Shiru yekenyini yankubira nangamba hello Jowy Landa nga nakata audio yange esooka video nga yakafuluma nangamba jangu kuwe premiere esooka ku Urban TV neewuunya nangamba ono DJ Shiru. I was really surprised. Era yomu ku bantu abambirivingidde mpaka kati era neno collabo yagitaddemu amaanyi n'agyenfunira. Jowy Landa bwe tudda mu ndowooza oyina tukiyite tutya oyina mukisa nti industry eno ekwaniriza ba DJs ab'enjawulo bakwaniriza ba presenters aba TV bakwaniriza bulungi reception yaba media personalities katuyite ba presenters ba DJs ogisanze otya gwe ng'omuyimbi? Tebadde mbi ebadde so welcoming era nebaza Mukama because bonna tebabadde babi
They're so welcoming. I really thank God for that. Twalaba Palaso mu luyimba lwo singo yo ndowooza eyasooka ya Sabasaba. How comes nti Palaso yajja mu luyimba luno gwe wakikwasaganya otya era kigende lwaki okuteeka Palaso mu luyimba muno n'atayimba n'abanga Vixen? Anti Palaso ye sporting out kuba yalaba abantu bangi balaba cover yange naye tebakitwala nnyo as serious but they loved it. Naye Palaso ye yakiteeka ku next level nankubira essimu era na mentoring nanfunira management gye ndi mukati. This is 2019. Mu myaka nga 2-3 Jowy Landa tumusuubire na projects ki oyina ebipya ki byotufumbidde ffe nga abawagizi bo? Nina ebipya bingi era abawagizi bange mbasaba buwagizi bwammwe sigenda bayiwayo nina bingi byentegese mu myaka nga 2 awo maaso. I believe if I work hard nga namwe mumpa ku support tugenda bera waggulu. We are not going to disappoint you. Me and my team Jowy Landa tetugenda ba disappointing. Jowy Landa ndowooza Junix omudefining otya betugamba mu musical career yo Junix omulaba omuntu akuuza Junix kikyoyinza omwogera ku essaawa eno? Junix y'omu ku bantu abambeereddewo mu buli mbeera yonna mbeereddewo. Actually y'omu ku bantu bempa credit ambeereddewo. Smile how to say that, but ambeereddewo every situation. I can't start saying this and that, but ambeereddewo bambi nga nzizaamu n'amaanyi n'angamba don't give up, you can make it. Yeah, he's one of my mentors. Yeah. Bw'otuula music ono gw'oza okola gwa muwandiika oba olina omuntu akuwandiikira ennyimba zo? Nze ndi muwandiisi naye oluyimba lwe nina Sabasaba Palaso yaluwandiika naye nga nange ndi muwandiisi era ennyimba ezijja mu maaso singles zange ezimu nze naziwandiise. Yeah. By the end of 2019 tusubireyo singoyo? Yeah, singo ngenda gita next month. Yeah, cause tugenda this eno tewelumya mutwe gye tukoze collabo then singe tugenda gita next month. Yeah. Abantu abasinga bwe balaba omuntu asiize mu mutwe ne height yo nga bweri basooka ne bagamba is this Nina Rose? Nina Rose alina kye yakusikiriza okuba nga olina engeri gy'olabikamu ne Nina Rose, olina ky'omulabamu? No, it's just a coincidence that we look alike because now so osanga omuntu ne bagamba ofaanana gundi. Yeah, because Katonda yakikola bukozi ate kyajjanga nange saagala nviiri. Yeah, so nenteekamu tint. Naye nze nina pink ne white ate yalina white yekka. Ani akola akaviiri ako? Amuyita Sammy the baba owakabi, ye baba asinga. Ali Kabalagala, Kingsgate. Anyambaza bamuyita gayali awo bamuyita Kanyike. He's a new designer by the way. Mujja mumanya maaso. He's a good guy. Yeah. Makeup ani akakozeeko mu video shoot olunaku lwaleero? Makeup bamuyita Swafa looks yankozeeko makeup. Yeah. Swafa looks, yeah. Obubaka obusembayo eri abatulaba olunaku olwaleero Jowy Landa. Abatulaba nze bampita Jowy Landa, abamu mpita African Girl. I only have one single called Sabasaba. Saba bwagizi bwamwe oba neetaaga osooka okebera ku media platforms zonna. Instagram kozesa Jowy Landa, Jowy ya Jowy, then YouTube Jowy Landa, Twitter Jowy Landa, Snapchat Jowy Landa, Facebook Jowy Landa. Thank you so much. Soko twerezeyo akapeera k'oluyimba olusembayo tuve wano. Koko manjamu. Koko, tuzina koko manjamu. Show me how you do the koko manjamu. We don't give a damn, we koko manjamu. Koko, paka ku Kilimanjaro. Celebrity track. Subscribe.